okubeererawo abantu tekitegeeza kuva ku byokola. Okubeererawo abantu tekitegeeza kupoozinga your dreams and vision. Okubeererawo abantu tekitegeeza kwonoona budde bwo. Okitegedde? Kati tulina ebintu bye tukola omulembe guno nga byo byadda ate nga tewali afuddeyo kubibagamba. Nze genda bibagamba. Omanyi Dani mulwadde n'oyaayaana n'olinnya ne booda banaakutomera n'okutomera otuwa omulambo ogwokubiri. We wabangawo embeera etuuse nga nzito kwoli sooka okakkane. Kyova olaba Abaganda balina olugero olugamba nti ow'embaliga tebamubikira ng'ali mu katale. Olwo olugero lwasinziira ku ekyo ajja genda asambasamba buli butaasa ayiwe emirengo gy'abantu. We have too much katemba people. But that's what we are anyway. Kati nze leero njagala kukulaga butya bw'olina okuyiga okukozesa obudde bwo. Otegedde bulungi? Nze mikwano gyange abasinga abamu balowooza ndi sadis ne siina budde. Bw'oŋŋamba nti gundi afudde nkubuuza ebintu bibiri, bamuziika ddi bamuziikawa? Because ebirala siina bw'aba muntu wange nnyo ntandika okutereeza n'okukola akakiiko akagenda okulaba butya bwe tugenda omutuusa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Naye mbu muntu wange mbugundi yafudde bamuziika ddi bamuziikawa? Bwe mbuuza bino bamuziika ddi bamuziikawa, ntunula mu shedyu yange oba nina obudde okutuukayo gye bamuziika. So nentunula mu budde bwange n'okuweereza amabugo, which is better. Afudde, yes. Bwe sijja tekitegeeza nti ajja sigala kungulu. Gwe wamu eyo gy'olaba abantu abamanyi balaba buli kaseera baziikaziika. Tewali budde. Naye ffe abantu ba wansi bagamba nti bamuziika Kiruhura. N'olinnya baasi oba ne mulinnya emmotoka ne mugenda e Kiruhura ne mmalayo ennaku 4. Mune twali tulina omubeererawo. Anna bizibu ebyamutuuseeko nga kitalo. Naye mukwano obwo obudde ezo ennaku 4 gwe abantu obagenda kubeerawo batya? Ebirooto byo bigenda kuyimirirawo bitya? Jasi mulwadde ali mulago okugulu bakuwanise. Kati muganda wange gwe wogenda n'osula buli kaseera n'osula kaseminti. Omanyi tulina ebintu bye tulowooza ebyekipumbaavu nti bw'ogenda n'obeererawo omuntu n'osula mu ddwaliro paka lwe bamujja mu ddwaliro nti lwagenda okufa lyuwinga. That is nonsensical. Bya kisiru. Sigala ku mulamwa kikyokola era okikola otya. Genda yo mulabe musaasire, genda ku mulimu gw'okole. Kati gwe buli wova ku mulimu nga tonnagenda wakayita mutwali batwalire eryevu, batwalire ennaanansi, batwalire juice, naye nga byokola bisigadde bigenda mu maaso. Emitima gyange oba omutima gwange tegwakaluba. But I know the value of time, I know the value of my dreams and destination. Kati we tutandika obbizannyiramu awo twongera kulya budde. Kankusomesa ekisolo kye bayita omuntu ne bw'onoobeera naye mu ddwaliro paka lwavaayo ajja tuuka gwe ofune obuzibu ate aleme na kubeerawo. What a waste of the 10 days wamala mu ddwaliro. What a waste of the 10 days wamala nga mugenzi omuziikirako. Kikyengezaako kulaga tandika okubala events z'obeeramu vis-a-vis how much you can spend to forego them. Si buli mbaga nti oteeka ogibeerako. Embaga ezimu teekayo emitwalo 5, emitwalo 10 obagee bannange olunaku muluntegeeza naye nga baalutwala dda n'ebirala ebyokola nenja yimirira nammwe. Tolina kyogenda kuvaako, abagole bakyaliwo era emikolo bwe giggwa genda obakyalireko bayozeeyoze batwalire akacupa ka wayini bagee bannange kwolwo embaga yamwe saaliwo naye mbayozaayoza okujjako n'obuta embaga yaggwa.